oveeyo oyatule Yesu Kristo abeera omulokozi wo wenenye Mukama waffe waali omukisa ogwo gugenda kukomawo nate. Amina. Ekigambo kya Katonda kiramu ate kikozi. Ekigambo kye kikozi kyo tekirimba. Mukama waffe kyali bwe kiri bwe kiriba ate era abeerawo okukirabirira n'akituukiriza ennaku zonna. Amina. Yeebazibwe Mukama. Kirabye ndi omukisa yagutuwadde. Amina. Kaakano omwana w'omuntu ali eyo mukwano gwaffe awulira obubaka buno. Kkiriza atannalokoka oba walokoka kaakano kye kiseera okuzuukuka onoonye obwakabaka bwa Katonda awamu n'obutuukirivu. Amen. Si mu bizimbe atugambye eri mu Luka 17 n'olwabiri tibaamubuuza baali Bafalisaayo aba baali bamanyi nti bamanyi nnyo Katonda era baali abawandiisi b'amateeka tinaye obwakabaka bwa Katonda bujja ddi n'abagamba nti tebulijja nga bweyolesa tibagambanga nti buli eri oba buli eri naye buli munda mu mmwe kyawandiikibwa kigambo kya Katonda bwe kiri bwe kyali era bwe kiriba. Omwana w'omuntu takulimba nti obwakabaka bwa Katonda bunonye ku lusozi egindi genda obunoonyeze w'emusumba egindi gano mazima ga Kristo ge twogera obwakabaka bwa Katonda buli munda muffe. Ffe tetuyina kanisa gye tusindikamu muntu nti genda mu kanisa eno genda mu kanisa eno. Kanisa yeggwe kkiriza Kristo bw'oba ogoberera oyo yalokola era yawonya asonyiwa obutali butuukirivu bwonna n'awonya n'endwadde zonna. Oyo ye kabaka w'abakabaka ye kufa ye kuzuukira ye bulamu obutaggwaawo. Kati kkiriza onoonye obwakabaka bwa Katonda awamu n'obutuukirivu. Munnange weewaawo ate yatulekera amateeka abiri ogategeera go ago abiri oyagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amaanyi go gonna n'obulamu bwo bwonna ate eryokubiri yagala muntu munno nga naawe bwe weeyagala. Omanyi mwana gwe nasooka neneebuuza mu mutima gwange olwo nno kwe kunoonya Katonda ngamba naye Mukama ebintu bino byayogera ddala kisoboka Katonda omwagala otya n'omutima gwe gwonna n'emmeeme yo yonna n'obulamu bwo bwonna olwo onoonya obwakabaka bwa Katonda oyagala kumumanya. Nesirika nenefumitiriza negamba naye Mukama ddala kino kiyinzibwa kukolebwa kitya naye Mukama w'amazima bw'oba onoonya obwakabaka bwe. Weewaawo n'agenda okulya eddoboozi nga linkonera omwoyo omutukuvu oyo ng'agamba Yokaana 14 Lunyiriri 21. Weewaawo ekirungi Bayibuli endi kumpi kubanga buli kyokoonako kyonna njagala okukiraba kubanga amaaso bulijjo gasoma nga galaba naye nga okufumiitiriza okubikkulirwa ekyo kyekikyazibuwadde eri abantu ate nga kaakano ebiro bino by'oluvannyuma kubikkulirwa kyekisa kye tulina okusaba. Amaaso ag'omubiri galaba naye nga ag'omwoyo tegalaba. Yokaana 14 Lunyiriri 21. Yokaana 14 21. Olunyiriri 21 agambye nti alina ebiragiro byange n'abikwata oyo nga ye anjagala anaayagalibwanga kitange nange naamwagalanga naamulabikiranga. Okiwulidde? Nasoma olunyiriri olwo neneyagala neŋŋamba nyina kubeera na kigambo kye nempulira muli naye owulira emmere ey'omwoyo mpulira nga n'akatuuyo kazze nempulira muli weewaawo bwe batyo Mukama bwe bamwagala mbadde simanyi nekitegeera. Katuluddemu olunyiriri luno ali eyo aluwulire bulungi ng'osoma Bayibuli yo goberera ng'ate era osaba ekisa eky'okubikkulirwa. Agambye nti alina ebiragiro byange n'abikwata oyo nga ye anjagala anaayagalibwanga kitange nange naamwagalanga naamulabikiranga. Owulidde? Ajja kukwagala atakulabikire nga nange mwagala
si musumba kumundabira wabula nze okumwerabira ye gwe anywezezza ebiragiro bye gwogenda okumulaba kati ab'emikwano baganda baffe abalokoka abatannaba kulokoka abasuubira okulokoka kkiriza okulokoka ng'onoonya Katonda yennyini kkiriza okulokoka ng'ogoberera Kristo ye yennyini kubanga agambye nti oyo anaakwata ebiragiro bye tukwate amateeka ge n'ebiragiro bye oyo ye anaatwagalanga tunayagalibwanga ne kitaawe era anaatulabikiranga tolinda musumba kumukulabira tolinda oyo muweereza munno kumukulabira gwe wennyini kwata biragiro bya Katonda tukwate ekigambo kya Katonda ekyo kye kigenda okututuusa mu bwakabaka bwe olunyiriri olwo lwe tusomye olunyiriri tuli mu Yokaana 14 olunyiriri lwa 21 Yokaana 14 y'essuula olunyiriri lwa 21 Mukama mulungi ekiseera kyonna era atwagala amiina bw'omunoonya ojja kumulaba kyava atugamba neno mu Yokaana 15 n'agamba tisinga sajja n'enjogera nabo tebandibadde na kibi naye kaakano tebalina kyakuwoza ku lw'ekibi kyabwe omwana w'omuntu ekibi kyo ng'akyagala kimusanyusa akyesigaliza ku lulwe naye ng'ebigambo byonna Mukama waffe azze abitugamba kubanga okuva gye twatandikidde paka ne we tutuuse oba ne gye tunaamalira Mukama waffe yayogera naffe bagambye nti emmeme yonoona yeerifa naye atugamba nti obutali butuukirivu bwaki bw'abazadde tebugenda kubalibwa ku baana ate n'obw'abaana tebujja kubalirwa ku bazadde tusomeyo mu Ezekyeri 18 wawakoonyeeko dda n'empulira olunyiriri olwo nga ddala mu butuufu omwana w'omuntu kati kye tutunuulidde mwana wa muntu naye ng'atejjukira nti muzibe bw'akulembera muzibe mwenna mugenda gwa mu kinnya ddala Ezekyeri 18 siva ku musumba wange siva ku kya musumba wange kye yaŋŋamba musumba wagambye bw'atyo naye ye omwoyo omutukuvu omubuuzizza ye kyagamba ate mu maaso ga Katonda omusumba ogenda kubeera naye ng'oyimiridde naye buli muntu bwe bagenda okukubuuza agenda kubaawo ŋŋenda kubeera omu bwe nti naawe gy'oli eyo ogenda kuyimirira omu wekka nga musumba wo taliiyo oyo omuwolereza aliwo looya weesaawo eno nga taliiyo wabula nga nze omu naawe omu Amina. Ezekyeri 18 atugambye atya olunyiriri olwo tulusome baganda baffe baluwulire munnange noonya Katonda wo gw'omu omwetegeerere nga ye Ezekyeri 18 olunyiriri lwa 2 atugambye bw'ati ti emmeeme eyonoona yeerifa omwana atalibaako butali butuukirivu bwa kitaawe so ne kitaawe talibaako butali butuukirivu bwa mwana we obutuukirivu bw'omutuukirivu buliba ku ye n'obubi bw'omubi buliba ku ye n'ayongera olw'abirimu nti naye omubi bw'akyukanga okuleka ebibi bye byonna bye yakola n'akwata amateeka gange gonna n'akola ebyalagirwa ebituufu aliba mulamu tewaliba na ku byonoono bye bye yakola ebirijjukirwa ku ye aliba mulamu mu butuukirivu bwe ye bwe yakola amiina okirabye kaakati kyekiseera buli muntu yenna okuzuukuka oyimirire ng'onoonya obwakabaka bwa Katonda ku lulwo bw'onootunuulira gundi mugagga nnyo ye nze njagala kubeera mugagga nange njagala kwevuga munnange ebyo si bye eby'obwakabaka bwa Katonda yatugambye edda eri mu Baluumi 14:17 ti obwakabaka bwe si kulya na kunywa wabula obutuukirivu emirembe n'essanyu mu mwoyo omutukuvu atulumiriza butuukirivu eyo yembalirira yokka gye tugenda okuwa mu maaso ga Katonda ebyobugagga tagenda bikubuuza tagenda bitubuuza tabitutumangako agamba ensi n'okujula kwayo bibi obugagga si bubi kubanga nawali agambye timusooke munoonya obwakabaka n'ebyo byonna muli byongerwako kati bwe tutambulanga bw'ayagala byonna tugenda kusanyusibwa kubanga ebyamagero ebyo mmere y'abanyongeza nga tukoze obulungi ebyo Katonda byayagala naye si buli anaagamba nti mukama wange tiyaliyingira obwakabaka bw'omuggulu okuggyako abo abakola ebyo
Katonda byayagala anti tumwatula ku mimwa naye ng'emitima gyaffe gimuli wala. Ekitegedde kaakano mukwano gwange kitegere olwaleero Kristo tomwatula bwatuzi ku mumwa muwa omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna n'obulamu bwo bwonna bwekiri. Yeebazibwe Mukama aweebwe ekitiibwa Mukama waffe. Tubawummuzeemu n'akayimba kubanga mukwano gwange akaseera keetoolodde kati abali eyo abatulaba abatuulira tugenda bbawaayo akayimba. Amiina.